nali ntambula nnyo ne Kato nayitako naye Kasubi ku Masiro. Mukama wange buli wabaayo emikolo mu Masiro buli ddiini egenda n'esabirayo. Naye mu Masiro waliyo ki? We must not be hypocrites. Mu mbiri zaffe waliyo ki? Naye buli bwe bayita ne baga nti tuteekwa okusabira ekitangaala n'ekigambo ne bakyogera ekitangaala kya wangaala ayisa abasajja. Ekitangaala kyani? Kya Katonda kuki? Naye ng'ani mukama w'obuwangwa bwonna wano mu Buganda? Temuli musabira ye. Waliyo wano essinzizo eritategeka kusabira Ssaabasajja. Stop that hypocrisy obwo bunnanfuusi. Gwani okupaasinga judgment ku muganda wange? Toyina buyinza ku nsi. Era nalinga nnyo naye nga apozinga ekibuuzo kino kuba nayagala nnyo musike. Nagenda ne Kato ne Hon.Nsereko Sisono Namuju ne Hon.Nsereko Kalwanga ne mbatwala e Roma. Bangi kubali wano abakoze statement Kato nga talinnyanga na ku basirika awulira buli Roma. Nkubuulira kino mazima. Nze namutwala ne mutuusaawo. Mwandibuuzizza nze Kato bwe yatuuka awo yakola ki? Yafukamira n'agwa n'aga nti ndi omwana wa Ssaabakristo n'asaba. Mubuuze ku bantu ababaddeko naye. Naye mmwe nga mulina ekifo ekitukuvu ekisinga Roma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi halakal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Alladhi halaka sab'a samawati tibaka ma tara fi halqi rahman min tafawut faruji al-basara hal tara min futur. Atenderezebwe Allah w'ekisa ekingi nga mbavunulira. Ye ali ku Nnamulonda alamula. Alladhi halaka al-mauta wal hayat. Eyakola okufa n'obulamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nga engeri yokka gy'agenda okuyitamu okutugezesa. Okulaba baani abakoze emirimu emirungi. Era nga ye musonyi ye musaasizi. Nziramu ekigambo ekyo. Tagambyeko nti gwe musonyi gwe omuntu gwe musaasizi. Akizizaayo n'aga nti ye kennyini wa huwa al-ghafuru rahim. Ye musonyi ate ye musaasizi. Kakati gwe ali ku nsi kuno ng'oyagala okyetuuma omala budde. Naga nti alladhi halaka sab'a samawati tibaka. Nze yatonda amagulu ago ge mugenda mwewuubiramu nga gali 7. Nova kulino nodda kulino. Nova kulino nodda kulino. Kato muzzukulu wa Mujungute abadde batakimanyi. Era Omujungute nga be bamu ku balwanirira eddiini y'Obusiraamu ya Bakari Ssebwalunnyo abadde akyogera lwatu. Namubuuzaako lumu nti bw'omala okuŋŋamba ekyo b'Obusiraamu obukoledde ki? Kato n'agamba nalina tanka yange ey'amazzi n'enjiwa omuzikiti. Kaakati mmwe kye temukyamanja buli bwe mufuna wuzu nga nze nfuna empeera. Naganze sina tanka waka naye nagiwa omuzikiti.
amazzi bwe twagezaako gakuba galemwa okwambuka waggulu ne ng'atanka eno ngikozesa ki kanjiwe basahaba munaafunira okuwuzu Mungu bw'anaaba asiimye alimpa empeera. Allah yagaye nti faman ya'mal mithqala dharrati khairan yara wa man ya'mal mithqala dharrati sharran yara. Nti ne bakanaaba kalungi katono katya nga kenkana ng'akaviiri ojja kusasulwa empeera yaako. Wabula n'ekibi ekitono ennyo nakyo ojja kubuuzibwa. Kyekyo lwaki ffenna buli ddiini weewunzika eyogera ku minzaani nti bwe tunaatuuka waliyo ki gwani okupaasinga judgment ku muganda wange. Toyina buyinza ku nsi. Era nalinga nnyo naye nga apoozinga ekibuuzo kino kuba nayagala nnyo musike. Nagenda ne Kato ne Hon.Nsereko Sisono Namuju ne Hon.Nsereko Kalwanga ne mbatwala e Roma. Bangi kubali wano abakoze statement Kato nga talinnyanga na ku basirika awulira buli Roma. Nkubuulira kino mazima. Nze namutwala ne mutuusaawo. Mwandibuuzizza nze Kato bwe yatuuka awo yakola ki? Yafukamira n'agwa n'agamba ndi omwana wa Ssaabakristo n'asaba. Mubuuze ku bantu ababaddeko naye. Naye mmwe nga mulina ekifo ekitukuvu ekisinga Roma. Eggulo waliwo eyayimbye omukulu eyabadde yayimba nti twebaze amanzi ne munne mapeera abaakola omulimu. Naye nawuliddemu ekigambo yaga 17 February omwezi 1879 njagala okomaawo. Baagoba ekikungu. Kakati njagala ombuulire jjajjaawo amanzi ne mapeera bwe baali tebannajja eyali tannawulira Allah agenda mulamula atya? Kuba bano be mwebaza weebaza omuzungu mapeera n'amanzi abajja n'ekigambo. Kakati jjajjaawo ataakiwulira. Sunai bin Amiri bwe yali tannaleeta Kurani ffe kugimanya kubanga kambawo ekyokulabirako. Kurani yakatuuka Cuba, eggwanga lye bayita Cuba. Era baga kati wakafunika y'Abasiraamu 68. Kakati Mungu agenda kulamula atya ab'e Cuba ababadde batannawulira ki? Yagamba nti yeri sura gye nsome agaye nze musonyi nze musaasizi si ggwe. Kuba eri atamanyi lwoloyo yakutambuza kigambo oli amanye. Gwe bw'oba olina ekitangaala mulise ewali enzikiza. Naye toyinza ate nnyina ekitangaala ate nkyekubamu. Mulise ewali ki? Okuli ow'omwoyo, Right Honorable Speaker, oli ow'atamanyi mubabuulire bajje gye muli. You can't say mubagobe. Nenzirayo ku kiri nti Katonda agaye ne bwe kaba katono katya ddala Kato teriyo katono ke yali akozeeko ng'akabakolera bingi nnyo. So ebintu byonna nze byempulidde siriiwo ssebo Right Honorable Speaker kukakanya oba kulumba, naye njogera ku omuntu binafsi teri atasobya taliiyo. Ffenna tutambulira mu kusobya. Mungu atugambye n'okusula obusuzi ng'onyiigidde munno naawe oba osobozza ne bukeera nga tonnamusonyiwa. Kubanga naye buli bwokeeroga ayi Mukama Katonda nsonyiwa nga gagwe atannasonyiwa oli. Gwe lwaki olowooza nti gwe olina okusonyiyibwa? So, humanity without forgiveness is a true trait of hypocrisy. Bunanfuusi. Sebo Right Honorable Speaker, nali ntambula nnyo ne Kato, nayitako naye e Kasubi.
ku masiro. Mukama wange buli wabaayo emikolo mu masiro buli ddiini egenda n'esabirayo. Naye mu masiro waliyo ki? We must not be hypocrites. Mu mbiri zaffe waliyo ki? Naye buli bwe bayita ne baga nti tuteekwa okusabira ekitangaala n'ekigambo ne bakyogera ekitangaala kya wanga alayisa abasajja. Ekitangaala kyani? Kya Katonda kuki? Naye ng'ani mukama w'obuwangwa bwonna wano mu Buganda? Temuli musabira ye. Waliyo wano essinzizo eritategeka kusabira Ssaabasajja. Stop that hypocrisy obwo bunnanfuusi. President w'eggwanga Uganda yagenda n'atuuza bannansi era yayogera nti waliwo olumu olutalo lwali lulemye ne bamugamba ate nga bamugamba bamukyaki ne bamugamba genda obuuke. Yakyogera bino ebigambo si byange ne mu kitabo kimu ekiri. N'abalala abasiraamu nabo ne bamugamba genda obeeko omukolo gw'okola olutalo lukole ki? N'abagamba mmwe mubigambye kambuuke. N'abuuka oba bamubuusa ki oba njiibwa oba ki? Ye kennyini yabyogera nkootinga muntu. Buli bwakola emikolo ono yayita bamaama fiina n'abatuuza. Ate nabo bwe baba batuuza owaabwe era naye gwe bayita naye n'abakola ki? N'emmotoka n'azibawa. Ezo so nga tebazigaana. If we want to love humanity, Katonda yatonze omuntu. Ffe tetulinaako buvunaanyizibwa ku muntu. Nze ndi musajja musiraamu. Naye mbawa ekyafaayo ekiriwo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoola bonna abaali bamwetodde right honorable speaker. Naye yazaalibwa kitaawe n'afa. Nnyina n'afa. Jjajjaawe n'afa Abdul Mutwalib. Naddira taatawe obuto Abu Talib ibn Abdul Mutwalib. Abu Talib ibn Abdul Mutwalib n'agamba mutabani we nti nkwagala nnyo, era waatuukako lumu ng'abasajja abaali abakambwe Makka bamugamba nti Abu Talib mutabani w'oyo asukkiridde avuma ebintu byaffe. Kyava abaga nti Stanley kaŋŋendeyo mubuulirire. Abu Talib asinkana mutabani we Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba mwana wange ntende waliddwa kuba nze mukulu w'ekika tekiri ky'ovuma. Abasajja baŋŋambye bagenda kumalawo. Muhammad kyava amutunuulira n'amugamba nti ya Abu Talib. Muhammad n'akaaba n'amugamba naawe onvuddemu. Abu Talib n'anyenya omutwe naye n'akaaba n'agwa mu kyenyi kya mutabani we n'amugamba siyinza kuvaamu batutwale ffenna. Abu Talib Nabbi Muhammad yasaba nnyo Abu Talib ayingire obusiraamu. Abu Talib teyabuyingira. Naye Abu Talib yalwana na buli kyayina ng'alwanirira mutabani we Muhammad. Kakati kato okubanga teyayingidde eddiini yange tekiŋŋaana kuyimirira naye paka lwana gwerayo gweg'omukwano. We don't all have to be the same to know that diversity is our unity. Nti olaba ne Nabbi yabuulirira n'akoola obusiraamu ne butuuka ne mu Afrika. Ffe be bagamba nti bw'ogenda e Makka batusibako akantu akaga nti Jumuhuriyatul Afrikiya Gairul Arabiya, nti abaddugavu zigizigi nga ffe ne bututuukako. Naye ng'ate ono gwe yali agamba Abu Talib buli yamugamba nti gw'onaakyuka nga gwe buulira bali nze ndiwo okukuuma. So nakoolanga abantu abaninaanye ne bakyuka nange kennyini ne basiramuka. Naye nga buli kato bwe mutegeeza nga ŋŋamba muganda wange nti ebyo nambyagala ng'era ne salaamu agitoola kuba gye yansibuuza. Naye n'agamba ndi muzzukulu wa Mujungute. Naye nsabira nnyo Allah ajja kunkolako. Naye bwe kinaagaana ku nze waakiri ku baana bange ku mwoyo gw'onoofunirako abakyukirako. Nga lwaki nva mu baana ba Katu tomanya Allah anaayisizaako inshallah.
Sebo Sheikh Gugwa tukwaniriza ambassador kankuwere ddala nantebe yange Fadhal tulira ddala okumpi yakawuto obwambassador ono mugenyi sebo tuulaawo oye Kato asombye deputy speaker namba 5 mu hairake ya Uganda yonna atudde wano awuliriza nsonga za Kato naye ate nga tamusombye nti jasi mubaka wa parliament no mukwano gwe ate nnyo kati no Kato omugenzi ono yeebase wano muganda waffe talina gwatya yajja lumu nga tugende wa Right Honorable Kadaga namuga Right Honorable Kadaga temuyinza kulya sente nga nze sirya nga tuli mu office nange kenyini natunula erine nga Katonzi ko Kadaga wange nedda fete twase wano kubasibira buguwa mmwe nga bwe mulya mmere nange bantemere kye bantemera mpe wano abantu beerubaga bammanja nanga Kato badde ogamba ki tya naina committee nga nzagiki ali chairman opportunities committee namuga signinga awo tugenda bweru Right Honorable Speaker na signinga nagenda no Honorable Kalwanga ne Honorable Zake Francis butebisinna mulaba wano ali Canada okay inshallah Mungu amusobozese bwana aba atuse twagenda nze Honorable Kato Honorable Zake ne Honorable Kalwanga ne tugende Nairobi bwe twatuukayo Kato n'agamba batuwa batye ennaku ntono tuddeyo naddayo wa speaker namuga tetwamatidde twajja naffe kuba bulungi kakati gwe nga kyoti okwogera ye Kato tabiriiko muyingira mu luggi talina protocol atuuka ati naga Right Honorable Speaker tukulamusiza naye katutuukire ku nsonga tatuula naga mukama wange ekituleese wano ffe tetwajja wano kuba baavu abalanga bwe bagaggawala ennaku yatuluma nnyo ng'ate ayogerera waggulu naga bano Hon.Nsereko ba diplomat nze siri diplomat ate nkwagala nnyo naye buli trip ebaawo nze nnyina okutambula waayi biseeko sente mpe basolida ne mugamba naye Kato ojja kunkyayisa n'agamba sigala nange mwe muli ba diplomati simanya mwasoma bino ebyallo mujja Right Honorable yeera olumalo ga Right Honorable Speaker ng'amala gampa ku ttooke nve wano sina kindeese saakunyumiza saasoma nnyo ali nwana ne Kato ateese mu palamenti buli bwe namuyitanga nti kati Kato ku kino lumu namuyita nga tuli ku science and technology field naga nayo Honorable Hon.Nsereko kwegaawo yagalira ddala abantu balabe nti ndi musiru ne mugalwaki naga nafuna mwenda mu biology Kato yanteeseeki naga no mukama wange awo nkujemedde abasajja be bateesaako simanya GMO ne mugaa kati bwe baako kyogamba nti bino ebigimu ebigundi ebijingirire naga mukama wange njemye nja kweruma olulimi bwe binaatuuka ku bya music mpita naye bino ebya biology ngenza tutuuka kutogikwatako bwe twatuuka kutogikwatako Kato mwenna yabanyumiza emboozi ye baali batutwala bati Kato yagenda mu ttooyi n'atuula mu ttooyi ati Kato yagenda mu ttooyi kuba naleeteranga Kato liboni nanga mukama wange ndi mulwadde wa mutima bagenda tukuba emiko naga Hon.Nsereko abasajja nabalabye dda abasajja bagenda tukuba naye kati nze omutima gwange gwa kitundu bwe banaagulinnya naye naga kanzije wano ŋŋambe nno kuba abeerubaga gye bakola ki gye bantuma Kato n'agenda n'agamba nno n'agamba kakita kino kiwedde enfulumye muganda ye bagenda tukuba tebagenda tulekera kintu kyonna ne mugaa Kato komawo naga ngenzeeko omutooyi kati Kato yanyumiza abantu mu yagenda okuwulira nga bayisaawo Ssemujju n'anyweza akanyolo ka ttooyi ne bayisaawo Kasiba naga nywezezza akanyolo mbu nga ye ali mu katuli alingiza
bwe byaggwa byonna Kato yavaayo ng'awenyera ati n'agamba tukubye nnyo naye nga tekyamazima yali ataasabulamu kubanga kebe fronti yonna ya lutalo tebakkirizaayo mulwadde mukadde na mwana. Kakati bwe bamala otunyiganyiga Katajja nga zaake bamukubye Kato ye yasookawo e Lubaga. Bino mpa bwino era n'akubira muganda waffe n'agamba maama eno nzitira omwana Kato omwana omutte. Era njagala okubategeeza nti Kato is a man of substance. Kumwe abadde batamumanyi abamu kumwe mwalabye interview ye Kato we yabadde ayogerera sebo mukama wange yagambye engeri ziri 3 abantu mwe bagaggawalira. Simanyi oba mwakalabyeko. Pasa Bugingo Kato yagambye esooka eba production ng'olina industry. President sijja ayogerako ennyo. N'agamba ey'okubiri service delivery. Either oli muyimbi oba olina restaurant oba olina ky'oweereza. N'agamba waliwo ey'okusatu naye no tebagiwandiikako. Koli n'amubuuza nti ki bwe bubbi. Abatamalayo story eyo yamubuuza butya. N'agamba abazungu bajja ne babba Afrika ne beegaggawaza. Kakati bwe bamala okubba gwe ng'ogenda ew'omubbi ng'ofukamira ng'osaba buyambi. Kyayogerako is something that has been written down. That exploitation of others is equivalent to theft. Kato yansomera naye manyi Kato teyasoma nnyo naye twali tugenda mu America n'aŋŋamba gwomanyi slave trade yatandika ddi. N'aŋŋamba nti gwomanyi ebibuga bino abasajja byonna baabizimbira ku bajjajjaffe ku bwereere. Olaba kati n'omuntu asembayo gw'oyagala nsiimuliraako awagampa. Naye ne baleeta abantu miliyoni 10 ne tabasasula ne babakuba embooko ne balyanga kimu ne babajjako amannya gaabwe ne babajjako enzikiriza yaabwe ne babazimbisa train ne babazimbisa ebizimbe ne babasimisa underground ne babakozesa buli kimu ne bakomawo ne bagaffe twakulaakulana. Therefore nyina secret gye njagala okubabuulira omuzungu akyayina okusigala nga ye yeetondera Afrika okubeera nga yatubba n'atunyagulula n'atutwalako kuba tebaakimanga balondangamu ne baga oyo tomutuwa kasajja batwalanga musajja muwagguufu aneetikka ne batwalirako n'abakyala n'abaana buli yalwalanga nga babasuula mu nnyanja. Sebo right honorable speaker nyinza okwogera paka ennyenje bwe zinaakunkomuka naye nzikiriza ebigambo byange ku Kato tebijja kusukkakaawo. Kato is an honest man, he will die with his honesty. Kato is a happy man. Buli omu kumwe amanyi simayiro ya Kato. Kato is as blunt as a pen or as a pin. Bw'omutuulako nga oyagala munyigiriza akufumita. Bw'omuzannyisa obulungi museka. So Kato bw'ojjanga olumba akuzaayo akulumba. Era neebaza abantu bonna right honorable speaker nga waali bw'oba owulira olina Kato kye yakusobya musonyiwe ku lwaffe. Naye bw'aba alina ekirungi kye yakkolera mwebaza omukubireko engalo ku lwe. Ffenna teri atasobya taata. Mukadde wange ekisembayo nti Kato waavudde ffe weetuli tetujja kulomba kubanga Kato yagambanga nti gwe muganda wange era ekyo nkiina bulungi nnyo siyinza kumulekerera wamu n'abaana ne maama. We will not. Ekitono oba tunaalya muwogo tunaalya oyo ne tutambula. Naye mbakakasa bwe muba mulabye nti Kato mugezi mubano tujja kugiramu ddala abakagezi bunnyo kubanga nze abayina bakimanyi bulungi era abo ndi mukambwe bo bakimanyi ne Conrad akimanyi nze ndi mukambwe naye ate njagala nnyo. Kakati wonne wabadde watagize wati tugenda kubbawo tupano biitingewo tutambuze mujja kulaba bakata ab'enjawulo. Kato yaleka ayagala firimu site tasobodde kugirabako. Muyambe abantu bano abali mu performing arts. We identify land, we build theaters, we build production centers. Entertainment and art zirimu sente zisinga Afrika zonna zeeyingiza. If we invest in this content
future nene lwakuba abantu babatunuulira ne babasaagisa naye tunuulira buli ayina essimu bw'amala okkuba ekiddako ayinako music oba TV kulabira TV buli bw'otuuka ewaka oyagala kuwulira ku music meaning bano abantu be batuumuza emyoyo mukama wange nga mpunzika sijja kuba nabwekomba kampite family ya Hon.Nsereko Katu bali very brief nze ndi length bo bakweyanjulira omu ku omu bakuyite inshallah obeeko obugambo bw'otuuse eri hadhara eno nebaza ba VIP mwedde mwekubireko mu ngalo mukama wange abo batusuzizza buli kaseera ate nga tebekkaanya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.